Omulimu gw'obusawo gwa buweereza era nga n'omubala gw'abasawo gugamba nti okwagala n'okuweereza. Wabula ensangi zino abayingira omulimu guno abamu bava ku by'okuweereza ne balowooza ku byenfuna. Abasawo bangi ensangi zino bakwatibwa mu bubi bw'eddagala okujja ku balwadde ssente n'okulagajjalira abalwadde. Olw'ensonga eno amyuka Katikkiro wa Busoga Dr. Muhammad Lubega ayogeddeko eri abayizi abasukka mu 2,000 abamaze okusoma obusawo n'abo abaagala okuyingira okusoma obusawo okubalungamya ku mulimu guno. Mu nsinkano nabo ku Lubega School of Health Professionals eyiganga yennyamidde olw'ebikolwa ebikolebwa abasawo ensangi zino omuli n'okukuba abalwadde empi obuli bw'engoze n'okubalagajjalira. Ono asabye abasawo okutambulira ku nnono zaabwe era n'asaba n'abanaamaliriza okusoma obusawo obutalowooza nnyo okukolera mu bibuga mukka wabula balowooze ne mu byalo gy'agamba nti ye wasinga abantu abanoonya obujjanjabi. Abakyala bangi bali mu byalo bazaalisa babukyala nga tebasoma byakuzaalisa. Laabu ziriyo nnyingi mu kyalo aye nga ziriyo za kyenyeji nga badde tebadisoma. Ni ba nurses mu byalo bazirayo. So tujje mu byalo tujje mu buli nsonda ya Busoga. Yakulira ettendekero lya Lubega School of Nursing and Midwifery. Hanaba Bernard asabye abasawo abamaliriza ebigezo okubeera abeesigwa n'okussa ekitiibwa mu balwadde kubanga be bakama baabwe. So sigamba nti nasoma okujjako agambe nti no bannaye singa si mulwadde sandibadde kyendo era sandibadde musawo era sisobola practicinga ki busawo naye olw'okuba abalwadde be bakama bange nina okupracticinga ki. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.